agala sikyasobola kuyimba hit kubanga lwansonga byonna nabikola dda tirwali kyesokoze mpozi abatunga bagala nyimbe myala Sindi bwe yakoze battu yabadde naluyimba kyolupya yabadde manyige manyige ayimba banyi bavuddeyo togeko ekyo kinyini kyogambye abakyala muvuddeyo question abavayo nabamu okusuula abalala tekivuddeko ndowooza ne batto Sindi ne Shiba batto yaliwo naye tetwakulaba nowamuwaina akatengo tolinawe wagwa nze nedda nze kuva dda ku ntandikwa nze ekizibu kya Catherine kusasira nti nze njogeranga ekinyonga bwe kiri bwemba nyize bwemba njogedde ekitunga bwe kiri bwe kiba kiri siriimu kuona siriimu nkwe nze navayo ne mbagamba nti mu batto eno ngenda kuwagira Sindi kubanga nali nkimanyi nti kyagenda okukola kyekyo oba okitegeera ne Shiba muyimbi mulungi tekigetegeeza nti banabagamba nti no mpagira Sindi kubanga nali manyi kyagenda okukola buli muntu kati waliwo omuntu ayinza okugamba nti bannange nze njagala nnyo Queen Florence nga ye muyimbi we nze Sindi yali muyimbi wange ngera muwagira ate ne Shiba muyimbi mulungi nnyo era ku batto ne Shiba kye yakola naye suubi ati asobola okikola era yakola bulungi naye yakola bulungi kubanga kye yakola nali susuubira nti asobola okukola ki asobola okikola naye nga of course waliwo abakyala Nantamegwa nti Sindi ali mu abo Banantamegwa bakusaasira Basindi Barema abayimbi bwe batyo bwe batyo nga bakyala ba Juliana banamubiru bwe batyo Sindi kolo teyakola bantu kye bamusuubiramu yakola kya bulijjo kye bamumanyi kubanga ali akimanyi nti akimanyi we are living to expectations nga gwe omanyi nti Sindi yali asoosuka oba kyekyo Sindi kye yakola kyali kyekyo kubanga yaperforminga bulungi nnyo naye simanyi asobola okuperforminga kuba akyali nga nakawe kamubali nga nakawere naye kye yakola kyali kyamaanyi njagala kati basajja kubanga bwesawa eno mu bakyala bambi sirabawo nnyo sirabawo okusinga mu bakyala gwe nnyizera okubatolinga nendo za Sindi kubanga byonna byakola mbirina amaloboozi aga waggulu ayimba ga wansi agayimba buli style ya music nayo nagikola ki agiyimba naye ate mujja kumpa omuyimbi abakyala basinga babaawo ng'agamba nsobola okuyimba wansi ate saa kuyimba waggulu ate nsobola okuyimba waggulu saa kuyimba wansi mpozi n'omukyala omulala gwenkakasa nti namubiru naye wakabi omukyala omulala gwenyiza okugamba Rema naye wakabi kubanga buli kimu akiyimba Rema njamukubira bwereere yavayo nakwepikira ng'ate mubadde naye ebbanga ddene osuubira alinnya mu gye gava oba gwe atasobola kugendayo Maureen ne bamumpa ate bambi yava Maureen njaga mugataka bawula nga saawa eno njaga batto y'abasajja njaga omusajja ku mukazi ku basajja mumpe Bobi Wine mumpe Chameleone mumpe Bebecool abasajja bwe batyo mumpe oba ku King Saha na omwomu mukakase nti abakazi bayimba oyagala sabula omwomu gojjawo yagenda nekeza leo mumumpa tuwaka twagala ku battu y'abasajja n'abakazi temuyimbe nyimba nezigwawo nze sobola okuyimba ennyimba 10 zennyina nezigwawo abantu bonyimba tambula ne bagenda nayogedde ko kino sikulu yakomu oyogera ku Juliana ye y'omutya buti nti nno levo gyaliko oyinza okuba ate gwe tonnatuukayo Juliana nyenza omuleka emisinde mingi nnyo kubanga Juliana mumanyi bwayimba era Maureen nantume bwe batyo nti bayimba bambi bintu byabwe bya ddembe ate kati biri bya vibe bintu bya kitegeera bwe bityo kolole ne bamala singa twadde bakuteeka batto yo naabo oyogeddeko njagala batto n'abasajja muga kulaba kolonga ajudde togereko ku kintu kino ekya batto kizimba industry oba kijjongerako nnyo njagala owo ekirowoozo mu mutima gwo olabe Catherine kusaasira wali nga ne Bebecool ali wali ole Catherine kusaasira olabe Sindi wali nga ne Chameleone ali wali bwe kityo bakibalansinga bulungi kubanga buli muntu alina abawagizi be ng'omuntu ate oyinza okwesanga nga Catherine kusaasira abakyala bonna bagamba na oba abasajja abakazi bayinza nga nti tuwagira musajja nga ate mukazi wali nsuubira kiyinza okuba nga kyongera njagala okwakasi kiba kyongera industry okuba nti eyimuka nti egenda waggulu ebintu ebimu bwe bwetyo byavaamu bwe mwavaamu bibbato mwe bwavaamu mu awards ezo ze bakolanga music industry yakanamuko so competition bwebaawo bwetyo music industry eddamu okulenya negenda waggulu kubanga kati mwakirabye Sindi abadde yaluyimba lupya naye ekintu kyabadde kyamaanyi nnyo ze yayimba edda ze bagamba nti zeyimba edda zabadde z'amaanyi
nti buli luyimba lwayaddajo nga hit yagamba tumusonga ate oyo mwana abo baana togerageranya baana kukusaasira Mami Kathy industry ne kuyita mami tulabye kitiibwa era wewe oli mami wa industry Bruno Kono ba mami ng'abasuusiza mama we yamunaaza buli muntu abe n'omukisa gwe naye engalo zino zemula tezeekanankana nti oyinza okusanga omukazi nga mubi nnyo naye ng'ate alina walungiira ng'omukyalo oyo weesanga nga abakuuma feesi nga tebamusobola nga ye omulaba nga ebintu byebyeeti bibi byanjalo bagamba n'omusajja oyo banoonya kikukyalo ekyo oba omusajja oyo anoonya kikusajja ekyo kinga omunagamba nti abantu muyinza ogamba nti omusajja yali asenga ano obubi bali mumuyita sebabi obubi bwose bwali wano naye wala kireka bwali bulungi kati mumuyinza okumugeragene kati Bruno ke mama oyo amunaaza kyenyiza obagamba olimba mu kiseera kino bwe yatadde kyabadde kyabunaanyizibwa kuba bangi bagambye yatyobodde abakyala anti kakati tetulina bukakafu bulaga nti nno baga nti kati mulaba nga bwetukyogerako wano kitunda luyimba era naye kyeyayagadde okuba tolimba lugenda mu maaso fe mu music industry osobola okukola akantu nekamanga n'omukyala wakamanyi nekatambula katola nga tulwogerako lulimba lutambula okkiririza mu bubadi mbukkiriza mu kubafe butukolera abayimbi muvuddeyo nombeera nga mukaabakaabanyera mami gwomu kwawe tulabyeko ku internet nga okubira abantu abamu omulanga ensonga ze z'emiranga gino gy'okubye zakomawa zikyagenda mulowooza tuvudde ku mulamwa gwa bisambi nga woli mami wainda tubuulire ku bye baamunaaza ani Bruno mama we amambi yamunaaza olweza ne kayayaana tebamunaaza kalitonsi okulwana kususse mbayimbi weekend eno nyini twalabyeko omuyimbi Rickman ne munne amanyiddwa nga Grenade nga bakubagana mu sikafu emu era omu injuringa munne togeko ku nsonga eyo ey'okulwana mbayimbi bano abato abakyazimba erinnya ensonga ekyenyiza gyogerako nti bambi mbasaba abayimbi tetwekuba kuba tuli baluganda tuli ba mikwano bwe twekuba ate abaluganda netwekuba kiba kiswaza industry kyova olaba mwesanga omuntu bw'aba afiiriddwa osangayo Catherine kusasira osangayo buli muntu ng'omusanzeeyo muyimbi muno kitegeeza tuba tukuŋŋaanye oluganda okuba awamu kati tunekuba ate kiba kitussa ngaffe mbasaba oba onyize nnyo nze mutera okunyiza nammwe bannamawulire naye nzikakkane ne ŋŋamba kansooke nzijeko essimu zange nzikakkane ate obusanga naddamu nenjogera n'omuntu oyo obusungu kitegeeza mbambusaza omuntu bwakunyiiza muviire ojja musanga ng'ate buli omu alina kyetaaga ku munne nga maliriza okutukulayo wano ku Bat Valley Theatre naye twaviiriddwako muganda waffe Evelyn emabegakaawo ne banaganibwa okutwalibwa ku National Theatre abayimbi mukyalinawo ekifo kye tugamba amunno in case ovudde mu bulamu bw'ensi eno wano wetukutwalira abantu bonna ne basobola okukulabako ekyo nze ekyali National Theatre nga ggwe ekyo kyamusiza bubi nnyo okubeera nti nno omuyimbi munaffe baganye akadakiika akatini kabadde balina okumuwa akasembayo okumutwala ku National Theatre nga abadde mu art industry kubanga tumanyi nti nno National Theatre yaffe nga ba artist fenna bw'oyogera ate ogatta abazannyi abayimbi buli omu oba okitegeera kati obagamba nti nno kyenatuttemu nze mmanyi nti yaffe okujja kuba tugambe nti nno siyani tekyali abayimbi bagitunda naye banga abayimbi kitegeeza babadde basosolamu nti omulambo gwa gundi gujja genda ku National Theatre kubanga twalaba gwa Katolo Mwama gwaliwo n'emirala ezibalawo kitegeeza balevolinga bagamba nti nno ontajja kugenda ekyo kyebakoze kikyamu nnyo okuba nti nno baganye akadakiika akatini ennyo okumumuuzaako awo era twagala batubuulire National Theatre yaani bagambye mbu wabaddeyo event egenda mu maaso by the time Evelyn Laddu yafumbidde wabaddeyo gundi egenda mu emikolo emirala abali babuukinga era tebandi mutadde mu theatre bantu wadde ebweru kuba National Theatre nnene bantu waddeko akafa akalala bagamba nayo waliwo ekigenda mu maaso naye katumuwummuzeeko wano kubanga omulambo gwa Evelyn tegwabadde munene nnyo nti bannange gugenda kujjuzaawo wonna mulimu ebyana n'abaana mu industry eno kituuse kati kyennalabye naye bakikomye nze ndi kusaidia abayimbi bannange shukrani Sambi bitero kaba yava mbayimbi bonna nagamba nti njaga Catherine kusasira bambi kitegeeza njagala kati wabanga njagala ngantekamu obwese gobimbi badde bangi ne nagamba nze nkyebaliza Katonda ye ne ngamba nja kuyimira wamu naye okuba nti nno ngenda kuzomwezi nga 9 nenda kuzomwezi nga 14 ne 15 Oktoba ngenda kubeera ne ku Bat Valley Theatre wano
ate ndudde okubaawo nengamba kangende mbere naye muwagire muyimuse naye kubanga kyemba muwadde ze kyenyizo muwanganze ndi mukyala muyimbi nja kumuwa ddoboozi lyange kuba terigenda kunvaako ekyo ekitone nkirina ng'omuntu kati nengamba kanzije mbere wamu naye muwagire naye ayimuke abeere ng'omukyala kubanga bisambi mumanyi abadde avudde bisambi yali akola ku bafunga atunda eddagala ate nga bambi mukyala mulungi yasoma bulungi nnyo naye olwokuba nti atetenkanya nga yakakumirawo ng'omukyala nagakangende ntandika okutunda eddagala ku bafu nagakangende nkole ku toilet kati this time round agambe kangende netandika enganze si byangu abasinga bati okutandika ne bwaba yasaze onaga nti kantandike nganze ngende nzanye enganze abasinga batya naye nagamba kajje bambi nabadde nyina okuyimira naye era nsaba abantu bajje bamuwagire mu bungi bajje bamuwagire emitwalo ebiri gyokka gye wandiwadde omuntu yokka okunywa mu kasoda ne mujje mukiwagire nakyo kibeere ekyenjawulo kimaama ennaku z'omwezi nga mwenda tumanyi ng'olunaku olukulu ennyo Independence Day ggwanga ate omu ku presidential advisor abawagizi balina bukakafu ki muno kwolwo noosa okikwasaganya okubeerawo mu muzannyo n'ogenda ku official duties eza gavumenti nyina okubeerawo kubanga yampise era yampita teyaŋŋamba dda ng'obudde bukyali tekitegeeza nti nno mba nyina okubeera ku bintu ebyenjawulo nga weno abantu gye bamanyira abantu gye bantegeerera nga sinagenda eri kakati bwe mbanga kino kyenyina okuba first priority yange nti wano wenyina okusookera kati abasinga abayimbi muvayo ne mupika ebivulu by'abantu olunaku olwennyininyini ate ne mutalabika oba oliawo ne musaba n'akasente ne mugaana okugenda ku stage enkolaganayo n'ebisambi yakasente ya one love ya bisambi bambi simugyeko sente kubanga nagambe nyina okumuyimirirawo kati bambi bisambi miliyoni 4 zeyanimpadde ku show zensaba tiyandibadde azikyawa kubanga muneezi oba tompadde bukadde buna sivaawo nze nange neematira kubanga tekyenkola nkimanyi kyenkola nkimanyi siza kuvuga landi kuluza yange nenga nti bannaye kange nekyuma emitwalo 2 oba 5 oba kakadde oba kamu ekitundu neematira kubanga ndi muyimbi w'amaanyi kakati bisambi nagambe kanzije muyimbire nga ekivula sikyali wa buli wamu nti osanga wano ekyo ekitiibwa nakyagala kakyesigalize kubanga tuyimbidde ebbanga ddene tuli ba legends kati okugamba nti kanzije muyimbire n'abaludde okunda babadde bangi yogedde ku miliyoni enya Kathy naye omuyimbi atandika otogamu no zendiwa ssente bweziti kubanga right now twandigambye maybe ebbeeyi eyo oba owanise nnyo waggulu ng'otandika kyogamba muno nze Kathy ndi wannyuma n'agamba ndi wabbi wepima maanyi go otya wepima maanyi go essaawa eno njagala kulaga nti Kathy kusasira ebbanga lenyimbire buli muntu alimanyi bwona ojja okumpa obusente nawe olaba nga tebunjamu era tebuba tebunsaana kati mba nyina kuba nesigaliza class eyo omuntu buga bwe ntomera kusasira presidential advisor muyimbi aluddewo performinga ayimba byanjawulo kubanga bwogata performing n'okuyimba byanjawulo waliwo abamanyi okuperforminga nga tebamanyi kuyimba waba abamanyi okuyimba nga tebamanyi kuperforminga kati bwoba obigatta bina kusasira byonna abirina so bw'obanga mbina ebyo ebintu ebyo bwe bityo nawe opima kyositula nze si